omuyimbi Cinderella Ssanyu olunaku olwaleero asimbiddwa mu kaguli ka kkooti omulamuzi amukyajinge kwegyo emisango gye yazza. Abantu bangi mbadde temumanyi nnyo ku misango gino oba Cinderella Ssanyu aliko emisango egimutambulirako. Misango ki gye yazza na lwaki olunaku olwaleero lwatwaliddwa mu kkooti? Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX. Bambi nkwebaza nnyo nese kwebaza yina gwe subscribing edda ku SMX Media. Ate on top of that nokoma uno labanga content waffe wanene webale nnyo nyidda nawe tana kwera ngo subscribing abambi kangu subscribing onyigene ku notification bell tojja kwera ngo missing updates na ddala nga zino. Still wano ku SMX Media tutambula ne munnaffe. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Kulambulire wa gye byaviira ddala okutuusa olunaku olwaleero Cinderella Ssanyu we bamusimbye mu kaguli ka kkooti okubeera nga abamukyajinga emisango gye yazza. Bantu bangi mulina engombe egamba munera omusango teguvunda. Mwana wattu era kituufu ddala omusango teguvunda. Mwaka gwa 2023 ngamba omwaka oguwedde gwali mwezi gwa Desemba byatandikawo ebiti. Cinderella Ssanyu yali alinako gy'ava ku Sky Hotel gye baali bamutegese era bw'atyo n'agenda okubeera nga apafominga ku Sky Hotel enaggulu. Mu kubeera nga avaayo Cinderella Ssanyu yayisalawo ayitireko ku Club Villa eri side zaawe ebukoto we baali bateesezza okubeera nga asisinkanamu n'emikwano gye ndowooza bafunemu akaseera ak'essanyu engeri gye bali nti bantu bakulu. Kigambibwa mbu Cinderella Ssanyu waliwo mikwano gye mbu emikongo bakongolize friend bajja ne batandika okubeera nga bamwegattako awo ne bawerako ka group akasaamusaamu. Neera still mweyo Club Villa ebukoto waliwo wedding meeting y'omuntu omu nera nga mweyo wedding meeting omu ku bo yali mweyo meeting yali ayitibwa Dr. Tony Lujja nera ngono Dr. Tony Lujja we yatandika okuwulira oluvuuvuumo mu ne Sindi wali alina emikwano gye Sindi wali engeri ono Dr. Lujja gye yali faani ennyo owa Cinderella Ssanyu yagamba owaayi kansooke nveeko wano mu meeting kati ni serebu wange esinga okubeera nga njagala ali waneeno kaŋŋende mulabeko tomanya oba mubuuzeeko tomanya ayinza n'okumpaayo ka selfie. Dr. Lujja akwasaganya emirimu gye awo emulago nga yeesitula okuva mu meeting gye yalimu ng'agenda atuuka Basindi we byali n'emikwano gye. Kigambibwa mbu kubanga bakongolize friends be abaali bazze waliko n'omu omusajja alina ssente miliyoni ya mulamba naye mutero laba Cinderella Ssanyu ng'alanga perfume gyatera okubeera ng'alanga kubanga Cinderella Ssanyu brand ambassador w'ono omusajja alinamuko ka ssente amanyikiddwa nga Gabriel neera mu kubeera nga mukwano gwe on top of that amulangira amakulu mukyo brand ambassador wa perfume ezo. So omu ku baali bazze mikwano gye mwali mu Gabriel oyo gwalangira perfume. So ono Dr. Lujja avaayo mu meeting gye yali ajja alabe ku muyimbi we serebu we Cinderella Ssanyu. Munange Cinderella Ssanyu ng'ali awo ali mu n'emikwano gye ali awo bavayibinga kavayibu katandikiza mpola mpola okukwata. Dr. Lujja ajjayo essimu akubyeyo kaawo ku bufaananyi ate alabye Cinderella Ssanyu omuyimbi we mwana wattu ng'atandika n'okurekodinga yawo bu video. Munange ekintu ekitaasanyusa Cinderella Ssanyu era mu kubeera nga atunula waati agenda olaba omusajja abakwata bu video omusajja abakuba ebifaananyi ye oyo waaba Cinderella Ssanyu tekyamusanyusa before nga ne Dr. Lujja tanawa kubeera nga ategeera kigenda maaso oba Cinderella kimuggyeko yagenda owulira empya emisambagere bali abaana bamanyi okuba mbu abantu bano mikwano gya Cinderella Ssanyu bamukakkanako Dr. Lujja ne bamukuba neera okusinziira ku information gyatuwa mbu yaviirawo mu ambulance awo bali abaana bakuba waliwo ebifaananyi byesitabateereddeko ebya Dr. Lujja naye ng'amaaso gonna gamyuse gazimbye abaana bamusabula wekuba kuba gamazima bamukuba bulungi. Omwani waliwo omuntu akuba n'atakuba bulungi naye babeera nga be bamukuba amazima ga Katonda otuna ku bifaananyi bya Dr. Lujja baali bamanyi okuba bamukuba bulungi ye muntu gw'ogamba bakubye bulungi ddala kwegamba oyo yamukubye obeerayoko n'eggiigi y'omuntu ng'oyagala mukubamu oyita oyo yakubye kiringanga onookola keeki ennungi olinaga bambi keeki eno nnungi ani yagikoze kati ne Dr. Lujja oba olinayo omulimu gw'okkuba omuntu wali osobola otunulira ku Dr. Lujja n'ogamba
Dr. Lujja bakubye bulungi ani yakubye mupangise nanga afune gwankubira bali abaana bali bamanyi kye bakola baamukuba niranga baamukubira ddala bulungi nnyo nnyini ddala so mukubera nga baamukuba musajja watu bamugiramu mu ambulance okukakana nga atutte omusango ku Kira Road Police neera yamala kujjanjabibwa omusango n'agugulawo mu January w'omwaka guno nga gutandika kijjukire bamukuba mu December ne bamujjanjabira weeks nga 2 ayingeno yingira omwaka nga tabitegeera bulungi paka mu January w'omwaka gunene ennaku z'omwezi nga 11 naggulawo emisango of which Cinderella asooka gaana kugendayo kwejja emisango paka manager we yamuwaliriza n'amugamba manyi tugendeyo tusobola okukola ki report yaffe naffe tuwandike statement yaffe munnange bamutwala Cinderella Sanyu almost n'amalayo olunaku lulamba nga bali mu kwezoba ne police statement wandika waneeno ne bamudetaininga okukakana Cinderella Sanyu nga bamugiddeyo kakaluka police oba gy'oyinza okuyita police bondi mwana wattu nkyalukuleetera era bwatyo charges zizzenga zeeyongera okutuuka emisango egimu gye bamuteekako ekisooka egy'okkuba omuntu waliwo n'egya robbery mbu mu kavuyovuyaawo mu kasambattukaawo waliwo eyabbibwa ssente ze so Cinderella Sanyu olunaku olwaleero gyegimu ku misango gyali mu kubeera nga awera ennemba nagyo mu kkooti mwana wattu nga gyandimuviirako okubeera ng'agenda ekitalya oba eruzira okubeera ng'akulungulayo ebbanga omulamuzi lyonna lyanaaba asazeewo okubeera ng'akulungulayo wayino Max Media sigenda kubeera nga nkutenguwa ngenda kutuusako buli kimu nga we kyagenze maaso gwe kyonna okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere nkugambye bali bamanyi okkuba abaana bamanyi okkuba